kusindikira magaramba akwesa agenda mugeyena nzate je njagala kuba abantu kama mugeyena eriyo siba kalungi yo bane ya mugeyena eriyo yaba yimbi nga siba kalungi Ronald Mayinja misati semakula eno abatali basirifu tali yo kikuba kati kwagala bera ewali abayimbi mugeyena muzima kadagala geyena nyo andi bangamba abayimbi je babera kali nemera nti abantu abatali binsanyusa nanti ogenda boka abaliyo omuliro nganya kukuma erenkwezo kusobola okwota fefe abazijewa muzima Katonda wa buyinza ekyo nange sikiwakanya naye ku buyinza bagenda kwocha ayinate tukolera obuyinza bulagira ku kibi antu adagambo ekyaganyisiza Nalongo muzika kubanga Nalongo omwini w'abaana babiri balongo babiri nedda Nalongo yenga abadde ayina obukulu mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono ng'ayina ekitundutundu kyatembeeta mu buwangwa Nalongo kiwese abadde mukulu mu by'obuwangwa bino obw'ekika kye kigamba bino ebyabalabi baga nti bazi nedda ebya serious kye kyamuzikisizza we batyo man teri abadde yakyogedde ekyo wedda abantu bagamba mbola okuba Nalongo wa sets of Nalongo bameka bazise mu keso abadde mukulu mu kika kyabwe ng'ayina obukulu mu nnono zaabwe kati ekyogeza singa osobola okuba gw'otuulako kabaka bulamu oba kiwanuka empewo ya bulamu oba eyakiwanuka ngetula kunze guno omutwe ekyagulwako shisha kati muzeyi magalo oli public figure kyeki omuntu kale Katonda gwasitudde mu bantu abalala oli muntu tumufu njogere nyangu senga muzeyi magala mukama akuyita n'ogenda ngamba si mukama okuyita ng'ofudde ntasobola kumpita naawe gakazita singa Katonda akutta muzeyi magala Katonda si Katonda kuba malayika bayina akenda olwenda 9 talina bwetaavu bakuyitirako nange Katonda olumu mwagamba mumanyira bumanyizi. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539, WhatsApp us 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Oh no, mumanyi! Omtegera bulungi! King Michael Wuyo! Atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shinze $15,000 emeze y'abantu 8 ya million 3. King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lw'oyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka abulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli King Michael wakabi muleeta obwana bu munange yakuba yanzi ba sente nange sazira banandi badde najjadda walai kati gwe werese ndalurabe King Michael mu King Michael Coronation Concert ngalumu August ku Serena Hotel hategekedwa Supremacy Lounge orona wagirwa Facile Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television Uganda Communications Commission UCC ekutusaka takulaba kunyoma olukwagala okugatta omutino ku music waffe obuwangwa naddala kadongo kamu n'okumugulira akatale ak'omulembe aka digital all is gold bakabikabi abagikuba nga 3 July ku Sheraton Gardens wano mu Kampala Freddy Sebata Dani Mugula Matia Luyima Miss Sara Sega Mwenge Takubirizi Wile Mukabya Masias Warukaga Freddy Sebare Gerard Kiwewa Jigijigiri Kasiwa Kapo Harriet Sanyu Nabitaka Betty Nabulia Aisha
Nakitto bonnamu atakula bakunyoma okuyingira shinze mtwalo 10 VIP mtwalo 2 ate meza ya milioni 3 Sheraton Gardens asatu mu July tutandika sawe mu yakawungezi kati gwonobeera wa atakula bakunyoma kale mujja tutakale tumekete senta baliddako balikoleza ebyana bikwe national ya nange netya figa kyekyo magnific scientific gwewereza sente ekitigwe wagidwa UCC Roscom Afromobile Nesanyuka TV atolode bitegekebwa Baluna Promotions. Ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja erisangibwa Ntinda outside the village mall yatona tuka ku Ndundu complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da Jagana ya encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kibakitegeeza nti emyetololo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ingo ate oyungira muli asajja mbalina challenge bampeza message Shalom mwemba maze sidamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu mazanya nako nduna kubere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambulo sigalo kyatambula erectile dysfunction asajja bayina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga kwesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusajja gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba oba omaze osigala okyayina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705271973 sangibwa Kisaasu kwa delivery mu nsi yonna. Chichigwa! Hey, you Lily Paso Festival! Abanyamusale n'abanyamukako muko w'amawuno aguse n'omwana w'omukana tinamu Chimanja ekitalya mmere kibeera chimanja Mugende ine mbalala nga 5 Septemba 2026 kokuyingira kugenda kwa mutwalo VIP emitwalo 2 gold emitwalo 5 ate platinum ya kakade eminyeto gy'abanyankole jona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita Lili Paso lundabe okuba w'eshongororo kati ngambe tedikulanga kulala Universe ine mbalala nga 5 Septemba 2026 ye Lili Paso Festival. Zey Magala obadde agatukube essimu tunyumye eki? Nomubuuza ku munno mwami Magala Muzeeyi Magala gy'oli nti ye naffe etukulaba otambula naye watuba tukulabe waki n'omole ng'oli mulamu kyogamba abakubira ku bakyala oba abakubira ku bakyala babe basuze nabo bababuza olunaku lugenze lutya baba tebabalaba tebamanyi nti balamu owe wabudde obuzibu mu ggwanga lono kujaajamya laavu Muzeeyi Magala osegedde munne yatulangirira mu kamera akantu ate abaana ne bakasala ne balyoka atulangirira okufa obufimbu tuli bayuuza naye yuuza kiki abakozesa naye ogamba kyanjawulo nnyo ekyo naye abantu b'e Kampala mbaagala fe ab'ekyalo mutwagalako era okizeemu naye omanyi nti ensi yonna bw'eri kati kankubuulire ensi yonna bw'eri abantu nze nabayanga oyayotegeera nti abantu babaagalako bye babaagalako nze njagala eyatuula ku boneti y'omubaka wa paalamenti nga bakyali mu kampeeni kati ajeesigame bwesigami ategeere ndi teyalina mugaso gye yali era nze olaba nze nabagala tesoliyo gwe nsobola kulonda nga teyampadde ssente Muzeeyi Magala otunda akalulu era tebampadde sironze toli patriotic the city patriotic toli si the city kwakoyeko kasuku Muzeeyi Magala tali patriotic tagala gwanga lyatunda obululu alinyanze nze sigala kabwerere kakati nze mbere kwakiyokiki ebereki pakiyokisiki nfunirewa
abantu bakufuula ekitagasa. N'ekyokubiri n'abantu baffe bakyeyamaanyi tebatwagala batwagalako bye tuyina. Kyamaanyi owa LC wano. Anti era n'ob'omulonda n'ob'otomulonda. Mbembe kyamaanyi wa LC wano abaatwagala nnyo kuba tuba close naye nga Kasuku bw'agamba. Asobola okwagala nga yali waggulu nga yakusinga essente. Ng'oba oyagala omwana takwagala gendayo ng'oyagala sitando. Ng'ayagala amanye nti tamwagala. Nze njagala ab'ekyalo nga y'abasinga okuba obulungi nga naye kwali. Bamugambye nti alina amayembe olabe ekinaabaawo. Kaitegeeza kati Kasuku tukimaliriza ekyamuzeeyi Magala tumukubirenga ku ssimu nga si by'akantu. Mumbuuzangako. Tujja kwesanga mu meeting z'ekika naye. Naye nga Kasuku wali ogenze mweruwa ng'abeera nnyo mu meeting z'ekika. Ng'ate mmanyi ekika ky'olugave meeting zaabwe gye zituula. Zituula Nansana wali. Kyokka ne bampita ne baŋŋamba. Nga balowooza bayita muntu. Nedda baŋŋamba baali baagala nkola interview n'omukulu w'ekika mbu alaba nnyo ebintu byange. Jjajja anti gwezindugwa oba ogamba Katende kyekangu. Naye ne baŋŋamba. Ndugwa mulwadde. Anti baŋŋamba bwe bati ng'obeera olina okubeerawo olunaku lulamba. Ayogerayo eddakiika 3 ne yeebaka. Baakugamba kituufu ebaamuwa eddakiika 3 z'ayogera. Nekitegeeza omwogezi anti yali akantu kaba kasaawa. Ayogera 3 n'omulinda ne yeebaka n'oddamu. Nedda teyeebaka tulo n'awummula abakyogera bubi. Ayogera eddakiika 3. Ayogera eddakiika 3 ne yeebaka. Abaamuwa eddakiika 3 n'awummula. N'addamu n'awummulayo essaawa 2 n'addamu n'ayogera eddakiika 3. Kya bwali. Awo munnange ne ŋŋamba kanneesonyiwe omukulu w'ekika sijja sobola. Naye ng'omumanyi. Wamulabako ng'omuntu? Wange? Wamulabako ng'omuntu? Akyalina enviiri za bbulaaka ezo nga nnyingi ku mutwe. Ani ye? Semakula. Nze tatange yantwalanga ku mipiira gy'ebika. Okay. Kati ng'abeerayo. Andi yali akulira olukiiko lw'emipiira gy'ebika okuva mu 87 paka lwe baabikyusa ne babiwa Serana Kizito oba mu 28. Naye kati akaddiye. Ati munino kikwewunyisa si mukulu nnyo alina emyaka 86. Ye taba mukulu wa muzeeyi. 86 aba akaddiye. Aba akaddiye. Mba muzaala kina 19. Aba akaddiye muzeeyi Magala kkiriza. Ne musajjawo yampeereza bbuule. Ayogere nange mpola tukoleyo akantu. Musajja wange yani. Katikkiro. Nedda ssebo nedda Katikkiro tasobola kuba musajja wange. Gamba ow'ekitiibwa Katikkiro taliiko muntu ng'ate ye musajja we. Katikkiro namugamba mpeeyoko ku ssente z'ettaffaali n'andaalaasa buli wamu nga bwe ekivubuka ekyamukubidde. Naye nawe totegeera. Ssente z'ettaffaali zaali zizimba Masiro. Ate wali osaba. Ani mwe yali anoonya ssente teyagaa nti anoonya zaakwe. Bw'oba yazakwewola CBS polisa gyeri. Ate baaki wali weewoleza ettaffaali ez'okuzimba Amasiro. Ate tewandisabye za ttaffaali. Wandisabye ye ng'ow'ekitiibwa ng'omuntu. Kaakati naawe kasuka omuntu omugunjufu okyawulira ebyo ebintu eby'ekisiru n'obikkiriza. Anti era ne bwe ziba ssente waliwo gye yazisonda n'atawa bajeti yaazo wadde aziteekamu kati nali njagala wano webalira amafuta g'olunaku nze bagankole. Bakubole nga bagakoledde mulimu ki? Tubiveeko ebyo naye nga muganda wa Ntambi awangudde akalulu. Congratulations. Njagala mulungamya. Wama muganda wange Katikkiro tabaayo muntu gwe bagaa nti musajjawo. Katikkiro ye yaaba ne basajja be. Kati nze ni musajja wa Katikkiro. Kino njagala okitegeere bulungi. Katikkiro si musajjawo. Nze musajja we. Era naawe oli musajja we. Wangi ssebo. Kunaalabagana ku Lwokuna. Okwosa enkya? Saawa mmeka? Kumakyaka nabo bakumakya oba olweggulo kubanga mbajjala tugende ffenna ebwebajja wano. Waliyo ki? Omu ku basajja be nakugamba okulaba awangudde oba LC. Ayo oyo tugende.
nanava kale kati genda kuba nkubuulira enkya kale ssebo bye bye Vietnam bye bye Vietnam filimu wagirabako eyo bye bye Vietnam walabanga filimu nze nalaba filimu wakala nnyo filimu z'Imagala andi kati nakula naye nga nali mwana muto nalaba filimu zonna walikuwa omuto kubanze nkuze wakwira mzee Imagala nati wakala mzee Imagala nti walikuwa omuto tinneewuunyisa walaba bye bye Vietnam nze nalaba bye bye Vietnam Commando ya Schwarzenegger the first blood ya Rainbow nendaba Equalizer 2000 nendaba Equalizer Denzel Washington bali bayita Equalizer 2000 nga si Denzel Washington nze simanyi yagizanya yali muddugavu bazungu nendaba namu Angel Motorcycle ezo no zenjukirako kati abaza Jack Chan Jet Li Schwarzenegger ezo musikyazijukira kati walabangeza abajiji no treat no surrender Mangere yani nati yakuzanya Scott Adkins yazanya no treat no surrender kati nenda bazineza nani Bruce Lee naraba waliwo nakasajjo baba kaitani akakadda kaina Chuck Norris Chuck Norris mbo yazizanya yali akyali muvubuka yafudde n'okufana yafudde akafajjo Brandon Lee bamuliako ye Brandon Lee ya ino ani abe obuntu buno obweru yaberanga nakaleku nakasumbi ku mutwe na Silver Fox Wong Chengiri Silver Fox weza walabanga njogerere netu kamya yazogereranga wali viji kamya abantu bagundi bagenza okwogera filimu nge baffe bazogera kati muntu eyasooka okwogera filimu mu Uganda yonna bamuta Bernard Nsubuga yatandika zogera mu nkaaga mwena kati muri ba Vijje Jingo Vijje Maka Vijje Junior abo bapya abantu bayogera ddala ni Magala Masana yaliwa yafa Magala Masana yali alina projector ngayogera filimu ya filimu gyalagazogere nga weruwero kamya Masana yali Magala Masana yali naye yenga n'erinnya lye tebalimanya abantu babamita Masana filimu zonna twalizabanga bazogere omuntu agibalaga ajogere ne Bernard Nsubuga Bernard Nsubuga ye likodi gyayina yasobola okwogera filimu mu Uganda yonna mu 1960 ate nga naye alabika yali afumba bifumbe yali tamanyi byayogerera anti kati Vijje Jingo na bano batandika otegeera oluzungu luno olw'abazungu ne bali baalabanga filimu emirundi ena ng'atambula nabiko okitegeera yalabanga bikolwa si kye boogedde nga bali bayigirawo olwo oluzungu baba basoma muko basoma bapiikingako ne bagatta bugasi n'ebikolwa era nga kamya baba nayo filimu eba mpya agiraba emirundi egi babi mukama muwe ekyumula ekyemirembe naye ono gundi ani oyo Magala Masana tazoogereranga naye nga n'ebimu olaba ate olumu alimba kanawe ng'obiraba gwe naye mzee Magala ate gwe naawe ataasoma nandi yayogeranga ekigambo ekikolwa ne kiba kirala okitegedde bane muli muti abatulaba erinnya Magala tazibwawo bali kyewunya kitasimbwa gwayambadde musajja alumba muzzukulu w'Esseri Nakibuuka gwe bazaala mu 1919 n'afa nga 24 1991 abeere Bunyaka Director Founder wa Mataba Care Service Uganda Limited erabirira ebudaabuda abantu abeetaaga obulabirizi tusangibwa Bunyaka mu Lukaka Google Luweero Sub County Luweero District tuli ku simu 0774 ya WhatsApp eri 07082447 tubudaabuda abalwadde abali ku bitanda ne tukuwa omujjanjabi gwe n'okola ebibyo tuwonya ensimbu tuwonya omwenge ensimbu ziwonera ddala nti ensimbu kitambo ensimbu si bulwadde bwa mu musaayi ensimbu kitambo era tugaananga okwagala omukazi w'ensimbu nze Magala ensimbu kitambo era bagivumulanga omuntu bwe bajjako omuntu omuzimu ensimbu kitambo ensimbu tekwata muntu
kino nkyogera mu kamera bagamba zikwata bwagwa ensimbu ekwata ng'ekwatira mu kika ne badokita bennyini bamanyi nti ensimbu kitambo ensimbu si musujja nga bwe bakirowooza muzeyimagalawo kati mu kika temusobola kubaamu bagwi ba nsimbu aba mubaamu ogwo lwafa lwennyini ensimbu lwekwata omulala lwafa nga tebannamuziika ensimbu efuna gwekwata kwolwo olunaku ensimbu kitambo 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 nga ebitambo tekiteeza nti kyamusezi naawe oliko ekitambo teri muntu atalina kitambo kati oyo aba yafuna kyabusezi oli naafuna kimukuba kigwa ono naafuna kyabugagga ono naafuna kyakubanga bwalima afuna ekitambo kyekintu ekikutambulirako okunoonyeza emikisa kiba kyekitambo ekitambo kyekitambulirako ekitambo tekiteeza nti buli kitambo kibi omukama akuvaamu buvubi bwe noofuna kitambo kibi nange naawe ffenna tulina ebitambo waye ekitambo ekigaggawaza kyekino ekikyo ekitambo kyakunoonyeza ekituufu nti ogenda tuulanga mu kamera ofune okole n'eddagala baligule era ekitambo bwe kiri kuvaamu eriryo lye rigenda okudiba ekitambo kyekimirizaawo emikisa ekitambo kyekimirizaawo ekisiranga omuntu akuloga akozesa kitambo ky'okutuusaako obulabe jana ne schools Kalula awo tuyina olunaku lw'ebyemizannyo ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omunaana kikyotofuna tukula batugamba ng'oyina kugamba oliko ekitambo ng'abaakuvumye ekitambo ensimbu muze magala ogamba ensimbu baga zikuba ekitambo zikuba omuntu kasitama osige kankubulire anti si bwe kiri nze nabeerako n'omusimbu emyaka 7 bamuyita Wabbi gyali ewaffe nze nabeerako n'omusimbu nga nkyali muvubuka nze namala tegeera kitambo otandika bwe nategeera ensimbu nti kitambo nenfuna eddagala erikijjanjaba nze n'otandika maataba ky'omukeya service nze natandikira ku ssenga wange Najjuma nti namulabirira nnyo nga ndi mwana muto naye ng'abaana be batulabirira nnyo tulabirira nnyabwe ne batatulabirira ne tutamulabirira kati nze nategeera nti abantu gye bali abalina ssente abaziwa abantu be babeera nawo abaka balabirireko bakadde baabwe ne batabalabirira nze kutandika maataba ky'omukeya service nti nze ompase ne ndabira mukadde wo mu mbeera yonna gy'okola ki gy'oyagala ate okusinga oziwa ab'ekikaakyo ne bakulyaza amaanya n'erinnya Matabaaki omukeya service yali anyimye n'okusoma nga ndiraako anti temwasoma kati ogamba oti ekigambo Matabaaki kyonna ekijjudde empeereza kitegeeza ki Matabaaki mangala taziwa bwe bali kyewunya kitaasimbwa waabreviatinga mannyago kuvukuliyetinga kyekyo Matabaaki omukeya service Matabaaki omukeya service Uganda ojjanjaba ensimbu nzijanjaba ensimbu omuntu naawonera ddala zijanjaba omwenge enjaga amayirungi enjaga n'amayirungi sibirabako muwoga azimbira da building company tuzimba ennyumba nga tukozesa obulunga bwamwogo tukuba peva tukuba 99 abagenda bandikomyewo fino service tusimentana tuziika tusengula ebijja tuzimba ebijja kufasi kudda tutambuza ennyimba olina taatawo maama wo yafa ne wandyagadde omwabiza olumba obeera bweru ffe tulukutambuliza mu nnono z'obwakabaka bwa Buganda gwe nojja lunaku lwakusulamu nga byonna twabikola dda tusangibwa ku ssimu 0774 790 120 eya WhatsApp eri 0708 247 260 obufumbo si kunaanya tubudaabuda abakyala abaagala okunoba omukyala n'atanobera waabwe mujjaffe ne tukubuulirira omukyala n'anoberawo n'anobera ewaffe baawo najja ne mwesootinga nga tagenze waabwe bakyala okumanya nti abadde yanobera muzeyimagala n'atoyiyiza eggwanga banoyiyiza mukyala oyiyiza ensi anti omuntu yenna bw'aba teyasoma alina okunoonya pensoni ye mu bukadde omuntu yenna ataasoma era bw'okunoonya pensoni ovuma abaana b'abaasoma bwe batategeera bwe bagenda okukola obwakyule kati nze pensoni yange nazimba maka nga ne bw'oba oleese mukyalawo mu budde tewakanga nti wabi
kati gwe abakyala abaagala okunoba banobera wange kati mwami wo najja ne tutuula ne twolaba ensonga omukyala buli bwanobera ewaabwe bingi ebibaawo n'ebigambo muwala wa gundi yanobye kati ajje wange tebamanyi oba yalina gye yanobye bata bufumbo sikunaanya obufumbo sikunaanya awasaabuuza ombuulira baami omukyala alina awasabuuza nemuzembagala ogasensi olona kampani ewulirira abaami kati oba kudagala yamanyi g'ekisajja kirigaba nza nti omwana omukyala akubira esimu n'agamba omwami wange antoba edda ayomba eki ngenda bw'aba ayagala n'engenda bw'aba ayagala najja ne tutuula mu nsonga naye era nze nkuba bino bye nkubuulira bikoma wano siina lifaalo bujja kuwabira kwerosi obikwata bw'otobikwata gw'omanyi teeza obuulirira abafumbo nze mbuulira abafumbo naye mu bukakkamu sina sibaako sayidi era nze nina omukyala yangula ne ngenda mbuulira ebbanga ate omukyala ye mukyamu era namubuulira gwe mukyamu n'omwami mwebaze okugumiikiriza obufumbo ne butambula n'abaami bwe batyo bampita ne mbuulira abakyala baabwe n'abakyala bwe batyo ey'abakyala bayita obufumbo sikunaanya ey'abaami nga yampita bagiyita awasabuuza Muzeeyi Magala ona kyogedde mwabye ennyimbe mu abagenza bataki ey'olumbe tutambuza ennyimbe bayita kufa sikudda olumbe lwetaagisa nnyo ki ekibawo senga saabya lumbe oba saabizibwa lumbe anti kakati toliyo mukolo gusobola kukolebwa nga mu nnyu yammwe mulimu olumbe ne bwe kiba myaka 3 tewabaawo mukolo gwonna wadde ogw'embaga wadde ogw'okuzina abalongo nga mu nju mulimu olumbe kati bw'oba olugjawo emikolo gitambula tosobola gwe towasa ne mwana wo tasobola kufumbirwa n'omuwataba tasobola kuwasa nga mu nju yammwe mulimu olumbe nemba nalokoka obanga tuli basiramu wakabaka anti ate teri muntu asobola kuba nga ali ku nsinga mulokole Yesu yaganja kudda ndokola abo abakoze obubi nsalina omusanga abo abakoze obulungi nja kujja ndokole abakoze obulungi salina n'abo abakoze obubi emisango teri asobola kulokoka ng'ate amulokola tannajja okukuba kwerimba taliyo ng'ani yalokoka nga era ani amulokodde ng'abalokola tannajja kati bwe munaalooka nga abalokola tannajja ate ali baanonaki kuleka nga mulina akakwate kamudemesa kudda Muzeeyi Magala ffe tuli balokole obulamu bwaffe twabwa Kristo ne bannayuganda abasinga munnange bakulimba kwekali kano kawano kano kabeera wano kano kabeera wano netumiikiriza kano kako kwekali nti ngwabunyaaka kyekiba Muzeeyi Magala senga saabya lumbe anti era kyova olaba nti abaana b'omulembe guno abasomye ennyo era be batafumbiddwa ate abaana b'omulembe guno ng'ate balungi nnyo era be batafumbiddwa nze nzikiriza n'omuntu alokoka bw'aba mwafuna emirembe naye ne Yesu yagamba nti nze sajja kuzikirizibwa bwa buwangwa wabula okutuukiriza amateeka n'ebiragiro bya Mukama wange bya kitange kati ne Yesu bw'oga nti okwabya olumbe kyabwa sitaani genda osomye Matayo essuula esooka olunyiriri olusooka ojja mulaba nga yalina ebika naye mwakola ki ate nga mu lumbe ekiro ku ssaawa 9 Matayo essuula emu olunyiriri olusooka kirambika bulungi nti awo wennyini we mulambikira obuvo bwammwe n'obuddo ne bamala ne baalula abaana n'amwana n'afuna erinnya ery'omu kibbo so singa omuntu okuba n'ennono ye n'ozirondoola omuko gwa Matayo emu tegwandibadde mu Bayibuli bwe tuzze mu mbeera ya ddiini banze ye ddiini siina lwaki saagala gijereka omuntu asobola okuba mu bulokole nga baafunidde emirembe naye tekitegeeza nti ovaako obuzaale bwo n'obulombolombo bwo olw'okuba olokose ate naye kira teriiyo muntu asobola kuba mulokole nga Yesu amulokola tannajja aba yalokoka ati era ani aba yamulokola aba yalokoka genda oba ng'anaamulokodde ani asobola okulokola omuntu atali Yesu Yesu yalokola aba amusanzeewa anti okuloka okukkiriza namutima gwo noyatula n'akamwako kati kitegeeza obulokole bwamugwe mutima bwamala n'obwogera tebubaawo njatula n'akamwa kange nti ng'ogamba ani ng'ogamba bw'olina okigamba ye Yesu Kristo ng'oli mu maaso ge atannadda wawulyako okudda kwa Yesu Kristo
mwana wa Katonda omulamu ajja kudda akole ki alamule abakoze ki abakola obi n'abataalo abarokka agenda kulokola kati bw'olokoka ani abakulokodde nga yayandikulokodde tani yagamba mu John 14 nze kkubo n'amazima n'obulamu ng'amaze kudda akukulembere kati nga waali nti kati taliiwo kati Yesu taliiwo yagenda mu ggulu okututeekera emmeeza kati ate aba aluwa yamaze ogiteekeka emmeeza kwe kunaatuula aluwa kati gwe okwabya olumba okijja mu Bayibuli ne bwe mba nsoma busomi mu Bayibuli okimanyi nti n'abakristaayo bwe bajja otteekako omusika basinzira mu Bayibuli ne mu Bayibuli mwekiri obuwabya olumbe si kyabwa sitaani kya nnono nga Yesu bw'alina ennono okwabya olumbe era omuntu ogaana okwabya olumbe yaba yeebuzizza yekka magezi era takyekwasa mbu kyabwa sitaani era nti tekiri mungi kyabwa ye yennyini magezi ge gaba gamulimba naye ekyokubiri okubanga tali mu nnono emwabisa lumbe tusiga nti mulugwala yabya olumbe oba omukyoli senjogera ku gwange abaganda bakafa babya olumbe anti fe abaganda tuli banjawulo mu nsi yonna tetulina bye tugatta na balala abanyankole tebabya lumbe sijja kwogerera banankole bw'ofunanga omunankole yakunnyonnyole nze njogera byange by'abaganda kakati bwe ntandika okwogera manyi waliwo ebintu nga bw'obyogerako oba otandise kumanyiira abantu omunankole ngenda munnyonnyolako ki kyesimanyi bwe nnaayogera kyendowooza nga kyekituufu nga si kyekituufu Buganda nsingazi nze nkugamba ebigambo bino ne bwe njogerako kati nga mbuza emyaka 10 ebyo nga tugenda kukola interview ya buli wiiki okumalayo Buganda ntuuka okufa nga sigimaze ekyo omanyi lwaki bwe tutandika okukola interview nga ya Lwakuna mu mwaka tuba tugenda gikola emirundi 5 mweki kati egyo mirundi 5 mu 2 mba n'essaza sinnalikola essaza erimu erya Buganda eggombula yokka eyamumyuka Nsege Butundu n'emiruka 20 kiba kitegeezezo tukoze wiiki 20 tezigenze tulina emiruka 1,198 ne bwe tugamba nti tukole mu luka gwokka ekitono nagwe ate guggwayo teziggwayo kati nze okuyingiya eggwanga eritali lyange omanyi lwaki nnumanye waliwo omukazi ali okwo Munalwanda avuma nnyo Abaganda so nga ate obudde bwe yandimaze yeeta Muhoro bwe yandimaze ng'avuma Abaganda mu Luganda tasobola okumulumala ng'ayogera ebirungi by'Abannalwanda nze olw'ensonga lwaki saagala nnyo kuyingiya kitali kyange nze kinnuma nnyo atali wa ggwanga lyange kwagala kunnyonnyola bya ggwanga lyange atali wa ggwanga lyo ate okunnyonnyola ebitali ggwanga lyange kati nze sirina lwaki nze waliwo eggwanga ge mmanyi nga tulina akakwate kanene nnyo Buganda ne Busoga Buganda ne Bunyoro nze sisobola kuvaayo nnyonnyola eby'Abasoga Obusoga bulina Kyabazinga bulina Katikkiro nze njagala bo baveeyo bannyonnyola ebyabwe nkugamba oyo kola ensobi enti ku ggwanga ly'omuntu n'akukyawa obulamu bwe bwonna kati wano ensobi yonna gye nkola wensangibwa mmanyiwo nze bankubira olinakubiraga mwami Magala nze Magala awo waaki wakyogeddewo oti n'omunnyonnyola muŋŋanza okusinza ku kitabo kye nasoma ekyekikka ekibuuka kigamba bwe kiti bwe nasoma ekyagundi kigamba kanzi kangu ekyokulabirako nali njogera ku famire ya Amu Mukasa nengamba bamuzaala 1871 omu nankubira nanga bamuzaala 1869 nga kyetukwatagana mwaka mwe yafiira naye nga ku ntaana kuliko 71 ate eno nabo boogera kiki kirala kati kitegeeza oli mu njuyo mu nju mw'otambulira ebyammwe byotegeera nze ensobi yonna gye nkola ne minisita w'Emmengo asobola okunkubira mu mbeera yakuluŋŋamya kati Omusoga talina bwajja kukubira kuluŋŋamya nga walumbye eggwanga eritali liryo kati Bunyoro eyo ogiraba
tusobola ojogerako kuva mu 1283 wokka nga kyo Wanyana aleeta Kimera okulya obuki ne togifuluma giyingira mu biyita kuliiko Bunyoro ne ku bunene bwayo tesobola kubulwa muntu ajogera byayo nze ate nsinziire eno ogere ku bya Bunyoro nze njogerere Bunyoro Netoro kati katugembera nti obukama bwa Toro bwe bulinga obupya bwa 1729 naye nabo obuyi tewalira nsonga lwaki wandi buyingidde eri institution namba esobola okweyogerera yo yokka naki nayoka muganda wange teriyo kiruma omuntu alumba ggwanga lyo muntu alumba nzikirizayo nga singa ajogera mu buki mu bukyamu ati nze saagala kwogera ku mawanga malala nze njogera ku bulungi bwa Buganda ate nga Buganda bwe tutandika bunyumya ku nju mwenva nze lwava kati ennaku zino nafuna enju mbadde ndi muzzukulu mu nnyumba ya Haji Yunusu ne bwe ntandika kwogera boogezi ku lujja lwa Haji Yunusu era mwenva kale ne bwe ntandika kwogera mu lunyiriri n'omutuba ogwaffe ogwamuwakanya okimanyi nti guno omwaka ngumalako nga nnyonnyola mutuma gwamuwakanya ne bwe njogera ku ssiga lyaffe olya Natiiga Emagala ne bwe njogera ku kasolya akafa akandugwe katendezebwa Mawokota kasi soogedde kubala nsobola okubeerawo n'omwaka ogujja n'ompa interview nti kikyentegeeza Buganda ngazi nnyo kati ogivaamu oyogere ku birala ne bwe tutandika kwogera bwogezi matigira ga Ssaabasajja agenda ak'emyaka 33 okuva mu 93 otuuka kati okimanyi nti nakyo kitumala ne bwe tugamba nti nga 17 Desemba 1997 Oweekitiibwa President yatuddiza olubi n'atuweerako n'ekyapa ne Bulange nga kwebiri ne tutematema lwaki baabitwala n'oluwa nti mu 93 Ssaabasajja bagenda okutuula ku Namulondongo olusuku lwe Oweekitiibwa President alumuddiza Square ya mayiro 3 mwaka tutandikira Makindi paka wali Matuga usukura Ssaabasajja lulina Square ya mayiro 3.5 ttaka lya Kabaka lyonna eyo ttaka lya Kabaka era bawa busuulu bawa envujjo mbafuna ebyapa ne bwe twogera ku ekyo kyokka ofuna ekyapa nange ttaka siriryo kyapa oba ofunye ettaka naye ofuna kyaliizi liizi ebbanga ly'omala nayo bwe bwannannyini bw'ettaka bw'oba nabwo liizi bw'eba ya myaka 99 liryo n'ettaka liba liri emyaka 99 ne bwe tutandika kwogera ekyo mu nsi yonna tuli baakubiri okumanya obungi bw'ettaka bye tuyina ensi weerozi yatusooka ffe ne tuddako ne batunyumya bunyumya ku ttaka Square ya mayiro 1906 eziri mu Buganda eziri mu Buganda ne tujjako ebibira entobazi ensenyi Square ya mayiro 1500 tujjako amagombolola 176 buli eggombolola erina yiika 49 ne tujjako ebitawuluzi biri 11908 buli kitawuluzi kya yiika 10 ne tujjako amasaza 18 buli saza lirina Square ya mayiro 8 ne tunyumya ekyo ne bwe tujjako official mayiro Namasole Square ya mayiro 16 ezize 6 eza Namasole official 10 Katikkiro Square ya mayiro 16 Omulamuzi Square ya mayiro 16 n'Omuwanika Square ya mayiro 16 nono Katikkiro Square ya mayiro 16 kubeera Katikkiro bazi mwawe ziri official mayiro buli abakatikkiro yabanyiniyo ne bwe bukya Salomo nga bawadde gwo zo zinawe ziri official mayiro bazi kuba ate neze Katikkiro ziri awantu awo bazi kuba mugombolola ya Kabulu kusima ku Lubita ezo Omuwanika bazi kuba mugombolola ya Mumyuka Nsege Butonto abako yabanyini wazo yabanyinzo kati eze waffe za mu Oweekitiibwa ogwansibirwa Muzeyima tugamba twogere ku butaka 56 obutaka 56 obwakatongole emulema mu Buddu bwakyeyuna emirembe atwogere emulema Buddu abente kati nze kiba kinjogeza ku ggwanga ly'omuntu nga sigenda kuba wa ggwanga ekyo Mukama yampa ne mange era nsuula otakyangaba
Ne wakanya dia sonywa mama. Abantu mu comment awali abakuwagira wali abatakuwagira. Kati abatampagira nabo kwe kusalawo kwabo. Atenze nyinzo kayana n'ensi yonna. Nze magala sonywa mama ogenda omunonye. Kati bwe munonya naneganya ani amulumiriza nti yanzaala. Kwa gwo kimanyi oli mama wo. Kimanyi nti nze ndi mwana we alina obukakafu obusinga obwange lwaki tannoonya. Kati abantu basubye omukwano gwa jjajja. Nagubawa. Nagubawa. Gwe jjajja gwe taata. Byonna. Nze jjajja nze taata nze senga nze kizibwenya. Mama yazaala gwe kawekeyo. Tuba tuzaala abaana bana. Bakuba babiri kati baafa twasigala babiri. Kati muzeyi magala oli public figure. Chechi. No. Omuntu kale Katonda gwasitudde mu bantu abalala. Oli muntu tumufu. Njogere nyangu. Senga muzeyi magala mukama akuyita. N'ogenda. Ngamba si. Mukama kuyita ng'ofudde. Ntasobola kumpita naawe gakazuta singa Katonda akutta. Muzeyi magala Katonda kuba malayika bayina akenda olwenda ekyenda mu omwenda. Talina bwetaavu bakuyitirako nange. Katonda olumu mwagamba mumanyira bumanyizi. Kati Katonda ngampita ngamba ki? Ngale president Muzeyi magala wagamba Katonda alina ettima. Yasinga. Muzeyi magala agande Mountain Dew. Kati mzee kibaise mzee mwacho okimanyi enje bayita pizza oba mu Luganda pizza mzee magala tamanyi pizza ya mzee magala eno yange tuga kuli akwani ya staff yange bagisibe ne taganjira wentundo okumpina kati eno okimanyi mzee magala omanya abe town muyino obuzibu kabini za musintufu kabini chechi nze sale yange njirira waka mzee magala ali ku pizza oluto lwegugunge yabayo okola boti mzee magala ani njagala we nagendere emandu e Kampala atego muloko egbo bisimuza ndase tabula bakyogere waka bisimira kana ngema kanya eri ako bine byo kuntwala emanjo ku supi tugagenda mu toira ku yako mzee magala yako owulire nange ne magala yako kale mu Luganda e pizza yako pizza mzee magala ate mu Luzungu guni mpa amazzi ne Mountain Dew yako nalafuna amazzi ebintu byendidde obukulu mugala tuyanga kupiza mzee magala nokiraba obulabi bwekiti nga kiri kukana akati amazima ansose kati wanyi kati mwina abantu abeteeka mu ddinaayo kati nze seesobola kweteeka mu ddinaayo sirabanga ku pizza njirabye kati naye juya nali njiwulira nga togirabangako kati ate okulabirako kana akati nsoose leero kati nonze kankubuulire nagendanga mu hoteri nensaba emmere ne banga tulina chipusi kakati nze nalwawo tegeera chipusi kati nensanga omusajja bane bamwita batya ane omusajja mwerabidde ali mu katale Nakasero Najibu nkutumiddeko mwami Najibu mwami Kalaako Kalaapo bana Kalapo bajoli nja kulabako ne mwami Najibu awe Najibu nga musanga alya ebintu birabikanga biwoma namugaba bimpe ngagamba omusajja okazi wa chipusazewa otegeera nti ezo ze chipu bazireeta nange mpayo koko ndamazi ngamino wano wanyumirawo ne kasitingi n'olya ne kasitingi nyo bulambu obufaako beraso bagamba chobola banvire emmotoka ate ne bwe banvuga mpola ovire emmotoka ate joga ndi nvuga mantala bantomere kamuze magalya kupiza tubulire ewometi agati wale ne indu yogenda obulanga n'omutima guzozo kwera likirira banne tuli wano muzayi magala ezo Soviet ezo jonji manyi toilet papers wo mu ngalo kati minabita katirale ukibanze kiba katirale foko baje muita uma nomanyi esomero lyasooka okusomesa bino birisa yali gundi ndeje sese kati mukono kyo ukwata akambe waliwo yanga guno gwe ukwata akambe bagwe gwa amanyi kati ogira no bot
No ndo tuba wankono kono. Guno gwe gwakambe guno amagwe gwakambe gwe gwamanyi. Guno ofumira no bot for kweno then no sala guno gwe gusala. Kali mzee magala twagalo asala bulungi mzee. Atwagalo gikwati buti nenga mzee magala pizza. Nasavanya. Ono cheese. Cheese yani ate. Cheese muzigo muzungu. Eba nake. Nalisi manyi bacha abantu be Kampala bafe nyimbe endala. Nafe ne tufa ndala abe bunyaka. Abe bunyaka mufashi. Kwesika. Abe bunyaka mfa kwesika. Ata be Kampala. Kati ewoma babeera nnyo ku box ya jeni naye ffe eri ewaffe kati njagala nteeko ne kano kagundi ka ketchup kawomerako nnyo. Ketchup yani bamuta ketchup simanyi mu Luganda. Toyongerako okuba na bino sinnabifuna. Mzee magala lya eri etya mzee magala emyaka gyemaze ku nsa 5 watulyanga ku pizza. Nagiwona wagiwona tewoma. Mbega nawe woma. Kakati anti ekiwoma tebalagira kiragire mulala magale woma yongera okulya kati yongera ogaya. Nazi natakumba. Ndenda mzee magala yongera ogaya. Lya lumuteka lumulyanga kinene. Akamboze obidyo gamboli de chokulya. Eno lanchi. Watu wadamu kulya. Mzee magala eno lanchi. Nomune yanzi dali mchana nabuza walide ne mu atusibye njala. Ngato de pizza number. Kateke urumonje lya. Oteka yo urumusinso. Kola boti mzee magala. Nedda. Kola boti labayo. Antu go ino lubalo nene. Woma so woma. Ati obuwomi bonna bwebalagira omuntu abuwulire nga yagaya. Nze nga mbuwulira. Mzee magala. Zinga mangulidde ettooke n'ennyama. Kati bino bya mmeka? Ena kitundu. Babaziika wa? Metiya nabo kanagi. Obwom kanyaga oli kana kaliko wundi. Ketchup. Kholi ato obwomi obukazi obukaliko. Soka oyongere kana. Tubonye munsi muno. Tubonye. Kuno kubona abona. Mudeweze. Kasangala mzee magala. Mudeweze emisana. Oido pizza. Oho kubyewo endobo baba. Ne bannange. Ojulira? Kati kuwomedde. Nani la kabali bagikoze dini ndako kazire. Roma kazire. Kebu kwa mulya lanchi. Nze magala atidde pizza. Newo mabambi serious mafuna byo kusala. Jambuzo sinze kuwomerwa aho. Yo newo ma. Ele mwana nga ajagala nnyo. Banye twawadde wa twakomyewa tetwagala ku kyu. Kena kyogera ku wano. Kina nyotola wajo nakyo kinyonyola wanene. Katonda mbu yasinga ettima. Mzee magala soko okulya manyi mzee magala mugonjufu. Kanye kawomye. Kino kyonna kasobanga mulala yakakasa kibeewo. Omanya. Kaga twali akabe waka. Bakolereyo order. Kati awolaba ottooke. Nyama. Njagitwala yakunansinga alabika zabirya. Nyajja kulwala. Ennyama ne sting byabulikanako. Kafe nnyo yabeera mungi. Ali mu sting.
Mbamuze magala bagenda bandikomyewo. Abantu be Kampala. Kugamba ebiwoma mwabyesambira ddala. Kyogamba tewoma. Tewoma. Pizza eyinza okuba ewooma. Twajagala. Nenga bya bulijjo. Magalo mazemu amaanyi. So mzee magala njagala ojja kuba Katonda mbogamba atayina ettima. Simukuba. Mwenye mulabira ni Katonda ayina ekisa. Akwadde obulamu oli mulamu. Yali Katonda kubanga ndi mufu. Era Katonda lwali yeserwa mu jjulu mu okufa tekyetaaga oba nali musaba. Naye mwagala otegeera obuzibu bwa Katonda. Obenga osaba, obenga tosaba. Kikwata munnaddiini. Sobola okukwata omukafiiri. Katonda nga asazeewo. Kati awo wennyini talina sayidi. Gavumenti eno ogiraba. Bw'owagira ennyo movement bakuwa ekifo. Bw'okolera ennyo baki bakuwa obwaladdisi. Ne Katonda k'omuwaano otya. Nga yakutegekera olumba olukulumira emyaka nga ng'oli ku ttaka agenda lukusindikira. Magala nvaako esaaga agenda mu Geyeena. Nze ate gye njagala kuba baatugamba mu Geyeena eriyo Siba Kalungi. Yo bane mu Geyeena eriyo ki? Eriyo abayimbi nga Siba Kalungi, Ronald Mayinja, Misaaki Semakula. Eno abatali basirifu taliyo kikuba. Kati kwagala beera ewali abayimbi mu Geyeena. Muze magala agala Geyeena. Nnyo. Anti bangamba abayimbi gye babeera. Kati nze mbeera nti abantu abatali binsanyusa. Nanti ogenda booka abaaliyo omuliro. Nga naakukuma. Era enkwezi okusobola okwota ffeffe nga bazigyewa. Muze magala Katonda wa buyinza. Ekyo nange sikiwakanya naye ku buyinza bagenda kwokya muze tukolera. Obuyinza bulagira ku kibi. Nweza takola bwa buyinza nga tugenda sanyuka ffenna. Kyobola babakyaho abo bwe babalaga Katonda by'anaakola alaga tukwata mu kamwa k'empologoma tutudde n'emisota. Abajjahova obutawe bagaba. Kati nze nange nga ate musinga semwogera bwe tutyo. Naye ate Katonda mwe musinga n'omusiiga enziro. Abamwogerako. Bagenda otwocha tetumumanyi. Waliya muntu asobola okuba musinga tamanyi Katonda. Ye nnyini alabika yatatumanyi. Ate yeesamba abaavu. Nadde nkati n'atuula. Katonda. Katonda yeesamba abaavu. Ate alina kyagaagaza. Sukulu fees ne zikubula, ekyokulya ne kikubula, woosula ne bakubanja, nani road n'akugoba mu nju. Nga Katonda alabika tamanyi na bikwatako. Naye ng'ali wali emuyenga atudde. Sajja n'agula emmotoka ya kawumbi, n'agula ettaka erinajera, n'agula egindi. Muzeyi magala Bayibuli egamba amannya gaffe gali engraved okuwandiika ekintu baagawandiika mu kibatu kya Katonda. Muzeyi magala Katonda akumanyi. Naye nti ennyo mweriri. Andi ze kankubuulire. Tusooke ne gavumenti yaffe ya Uganda. Okimanyi nti emmanyi nti gyendi. Iyo gavumenti ekumanyi. Naye okimanyi wali oddeko reserve protocol. Reserve protocol. Reserve protocol. Ensengeka. Protocol observed. Protocol observed. Protocol observed. Ngano wetulimbu gwasoka mwairaki. Tujja bwekyo paka. Ekyo kituufu. Reserve ogamye bajira bata? Protocol observed. Protocol observed. Kakati owekitibwa president, owekitibwa vice president, owekitibwa prime minister, owekitibwa speaker nga reserve nga protocol. Kakati protocol. Kakati bagero protocol bwagwayo manyi kye baddako. N'abantu mwenna abazze tubeebaza okujja ku mukolo guno ne Katonda bwabiri. Ffe okuba mu kibatu kye asooka n'atunulira mwami Godfrey Kirumira n'atulira Patrick Bitatule Amos Nzeyi ffe Katonda waffenna mowe ekitiibwa Kiyimba Firimani baba waawe wenna tewandibadde bwoti. Muze magana ndibadde nti tambulya ku plan ya Katonda janninako kati yagula mu yemata tumusa yakukubira nfu. Bw'obanga oli ku plan ya Katonda yakukubira nfu. Woli wafu.
Muzeyi Magalanyo sanjo dio senga simanyiga Katonda. Nakyo siwakana ekyokukutta ne plan je ntambulirako. Akati ebyo byonna mbikiriza ne pulaani yo ku protocol olimu n'abalala bonna fenna maaso ga Katonda tuli kyekimu fenna maaso ga Katonda emmotoka za president zazi kusanzeeko mukubo nenvaayo fenna maaso ga Katonda basi maaso ga okimanyi nti Katonda abeera muli wamu katabuzi ba Muzeyi Magalanyo waliwo ekirowoozo zaako ni Katonda abeera mu buli kifo omuni president nani we tuli waali ani Katonda kati gyosa president gyakusanga nosooka oyimira yayitewo Katonda aba alazeewo Muzeyi Magalandeka ate ogambye mu maaso ga Katonda tuli kyekimu ate teriyo kifo wansi wa njuba Katonda waatali president w'omusangira nga ffenna mu maaso ge tuli kyekimu omuviire aba alazeewa nani Babuli gamugondera abakulembeze b'ensi kiwoze ki n'abakulembera n'abakulu b'ebika byammwe obuzibu Muzeyi Magalanyo wa NRM bwebuzibu olina Muzeyi Magalanyo ngani atali wa NRM gavumenti yonna bwebanga efuga y'NRM n'abasigadde bonna baba be NRM naye omanyi gavumenti za Afirika ezisinga zigunjawo opposition nga abannaddiini bwe bagonjawo opposition nga ye sitaani bannaddiini bwe baleeta sitaani ng'ate yandibaddewo atya nga Katonda yawaayo n'okuwaayo omwana we ate n'alekawo sitaani gwolaba kyali kisoboka yalina kusooka kutta sitaani ate kyamussa omwana we n'alekawo sitaani omubi ate n'atta omwana we Muzeyi Magalandeka nze ntya Katonda nze simutya Katonda muwa kitiibwa nkimwa neera mutya nze simutya sinza mwogerako kintu bwekityo nze owekitiibwa nze kankubuulire Ssaabasajja Kabaka muwa kitiibwa owekitiibwa president mutya alina obuyinza kyayagala kye bakola kati Katonda simutya kuba ndi kitonde kye muwa buwi kitiibwa nze muwa kitiibwa simutya bino byebaza mu kutya Mukama amagezi megasibuka anti ova Muzeyi mbange kyogera Katonda nsaasire bagamba mu kutya Mukama amagezi megasibuka wadde yalaga nti kyovula oli musiru bwebagamba Muzeyi Magalanyo mu kutya magezi mu kutya Mukama amagezi megatandika kyokka kugenda Mukama bakyogera bugezi bukyamu mu kwagala Mukama oba mu kuba Katonda ekitiibwa Katonda yeetaaga okuwa ekitiibwa kisookera ddala Katonda yeetaaga okwogerako mu bulungi bw'aba abukoledde nga bwakuwadde obulamu ne kasoda soda ate gw'omuguze anti era Katonda akakuwadde okawoomerwe sokoleke soda ono ani agenda omusasula nze ate Katonda aba amumpayiriddewa Katonda atusobosesezza atuwadde kasente Muzeyi Magalanyo onywe kasoda mugambye ki Katonda atusobosesezza nga wazuukusa oziyina oba wasuze nazo nga wazikoze okwate okimanyi nti Bayibuli yagaana okulimba n'okuwayiriza ani ampadde soda ono nze muguzi naye Katonda yampadde sente muŋŋambire nga bwakuwa mu mmotoka muli sinamu wadde olw'ataano nsangemu ekitinenyonyo emitwalo 10 era azintere mu mutto w'entuula Katonda ayita mu bantu Katonda anti njagala okugamba ebigambo bino Katonda ate muleke mumufuula walayisi bw'atyo Katonda talinayo muyambi yenna gwe yeetaaga bano abawoza mbu Katonda ate bapasita bayambi ba Katonda nga pasitaani gwemanyi ayambira Katonda nga mu kuyamba ennyo yalabako omuntu atali lubuto n'alumufunyisa nga yeye bwe yafunyisa Mariya olubuto okutali musajja gwe muŋŋa nti pasita gundi teza Muzeyi Magalanyo tokkiriza mbyamagero mbikkiriza nnyo ebyabapasita nga yabikoze naye si ku lwa Katonda aba abikoze kakati ate Katonda bw'aba naye ayita mu balala ffe twamukola ki batabikozesa Muzeyi Magalanyo ekyamagero okyali mulamu ekyo kyamagero si kyamagero nalina kuba mufu ye Katonda ayagala mirambo nze Katonda mukkiza ye muyinza wa buli kantu tazaala tazaalibwa tatandika bamusaba bamwebaza alinga bw'ali bamusaba with thanksgiving
mutwale ngokusaba kwa mweri Katonda kituufu ye tumusanga wanga tukumaze okusaba tumusange wa wonye timutuso sabe sala Muzeyi Magala tugamba ye Katonda yongeza Muzeyi Magala nayo wali okiro tomusabira myaka tajigaba Katonda ayi Bible egamba nje kukusobula mu ntongerako n'emyaka oli mutuufu nga moyina bwosobola okumbuulirayo bwe basinza mu Bible nga tulina obukakafu nti abadde afiira ku 5 ne basaba Bible n'afiira ku 10 kabaka wa kabaka Kezekia kakati yali agenda mukama nazza enjuba emabega namwongera emyaka 15 kama namwongera emyaka mukama yazza enjuba ki emabega steps 15 ng'olwani alaba nani olwalaba biri mu Bible kiri mu Isaiah anti mu Isaiah okimanyi nti n'abaali mu Bible abamu bayaaye Muzeyi Magala tuli kuki Bible erimu abawandiisi 66 naye okimanyi nti waliyo ekyamateeka onoonya kiwunya olaba naawe ow'ennyinda entono okiwulidde saasiranze ow'ennene mujja tukyusaako tudde wali tumale wano kati nze kyemmanyi mu bulamu bw'ensi Katonda gy'ali Katonda ye yatutonda naye nze kyenzikiriza talinayo kisawadde akatono musajja wattima bw'aba musajja Katonda waki bwattima okimanyi nti waliyo omuntu aliyo nga tannafuna kyakulya teri battume banteekateeka ya Katonda nga nagimutegekedde nga ye yatonda ataalye ng'ate yamutaddemu olubuto olugendamu emmere Katonda naye okimanyi eyaki okimanyi nti waliwo afulumya eggolo olisuulayo kati kati ebintu bya Katonda bye mwagala okweteekako nze nkubuulira mazima so kyenzikiza Katonda gy'ali yaninako obuyinza naddala oba okunzita n'ebirala nenze tebantuma bantu balina kisa ne mutwala era nze sobola kukyana njogera Katonda nga muwaana njamulowoozesa nti byankolera birungi nze omu ku beemulugunya okufaako obufi eriye era senga abaddewo kooti wali otwala Katonda mu kooti Muzeyi Magala anti kakati n'abafuzi baffe tebakola bye twagala naye tetunnabawaabira olwokuba be baba n'obuyinza kati kangu ekyokulabirako ow'ekitiibwa ennyo Nabbanja yayisizza tugogole ttawuni wagogodde tugogole ensi ndisiraayo kyeso gavumenti erina kyesobola kulagira nensi kikola okugola kwakusanzeewa Bunyaka era awaka wonna nene bino biuloowa nabitemye naye ow'ekitiibwa Nabbanja kyataategedde nti ebintu bingi n'atateekawo mmotoka kati era tugenda kuddamu tuddugale ng'abataakoze eki abatalongoosezza singa wabaawo obuyinza obubawaabira ekyo kyenyi bwe twanditandikidde obbawaabira ne tuloopaani ow'ekitiibwa Nabbanja yatulagidde okugogola nga naye teyeetegese ayenda otuuza mu ddabo waaka bye twagogola luli tubiddemu ku 29 bagambye buli saa December mwezi anti 29 lwegenda okuddako kati naye olwokuba baba batuli waggulu tulina kugoberera byonna bye baba bakoze eki Katonda gwe mwagala gwe muwaana wano eddiini esinga osaba ennyo y'Abasiraamu naye okimanyi nti ku nnamba y'abantu basinga okukwatira abakulembeze Basiraamu teri baali bayingidde mu muzikiti ne basaba Katonda bate abantu abo era balina sisinkana Pulezidenti Museveni anti ate edduwa tegaba beyiro ate Pulezidenti Museveni akola mu buyinza bwe obumuweebwa ssemateeka Katonda agonza emitima gy'abali mu buyinza Muzeyi Magala anti kakati ate lwaki agonza bayina atamugonza butabakwata nga kati Katonda olw'okuba bino bye bakola tabiriiko Pulezidenti Museveni yakola ekituufu nga gwe nobwo n'ogenda muziki n'osaba teri beyiro Pulezidenti Museveni olw'okuba Katonda ali ku sayidi ye nga yabadde omutuufu bw'omusaba omuntu bamuta naye teriyo saala wadde edduwa ejjisa muntu mu kaduukulu era bba abantu ajja nagamba oyo alumbye eddiini kaalabe ekinaabaawo teriyo kituuka ku mukafiiri
kitasobola kutuuka ku sheeka kitasobola kutatuuka ku bishop wadde father. Bino beefumba bwefumbi n'ab'ekituufu bakimanyi tebayinaawo maanyi gonna nga ga Katonda balina siyaasa kuloozesa abantu nti kye batugamba balinako akakwate Katonda tekiriiyo. Singa ekyaki tebazisiba singa emiziki tebagiggala mugamba bugambi baba Katonda yakwata yagamba Musa n'akuba omuggo ku nnyanja ne liba ekkubo era bwe munnyonnyola nti eno enjuyiyo naye wali olowoozezaako ne babba emizindalo gy'omuzikiti ng'ate mulina agenda ku poliisi temukomaawo omuntu nga bamukutte nga mulina mugenda mu kooti nga mu kooti alina osalirwa yabbye ebintu by'obusiraamu alina kuba mu Katoliki ye mulamuzi gwe musanzeeyo Katonda abasaliriramu buli mbeera Mukama asigala Mukama. Olwo asigala Mukama kitegeeza teriiyo kyosobola kuntiisatiisa ng'osinziira mu ddiini oyo aba siyaasawo oba onkwata bukwasibwo ng'okunkakasa nti gwe Katonda akumanyi nnyo wakati mumwesibako ne bakubba n'ogenda ew'omuntu obuntu ogulewo omusango nga bibabbye ebintu bya Katonda babbye ekkanisa babbye emizindalo gy'omuzikiti n'ogenda ku poliisi Katonda yennyini gw'oba ogamba ti ebintu babitutte tumulabirawo nga babikomezaawo ekikuwaabya ddala bw'oba okakasanga ebintu ebyo bya Katonda n'enjumu ebiri ya Katonda owaabiraki. Anti Bayibuli egamba okutebera kwa Katonda kusukkuluma Bayibuli byanjawulo nnyo ne Katonda. Kurani ne Bayibuli tebiinawo kakwate konna na Katonda ate nga bitabo bya Katonda nga wewe yasayininga Katonda embuguutana gye yali abuguutana atutondere mu nnimi zonna ze tuwulira ate Kurani agiwandiikire mu Luwarabu ng'ate bantu balina kuva Buwarabu bagitusomese tulyoke tumutegeere ate batuvuunulire tutegeere nti Allah ye Katonda kyogamba Katonda teyalina busobozi bututonda kutegeera ye mu nnimi zaffe zonna ng'alina kuwandiika kitabo ng'ate kya lulimi lumu ate mu ggwanga erisinga obutemu Bawarabu Amerika etandise kati mu 9 okuba okwagala okusinga ku batemu ensi empalabo be bakyasinza obutemu naye ate mwe mwakkira ekitabo ne mu lulimi lwabwe okwali kutubba bwongo yalina obusobozi obutukkiriza nga bubuya bwenzikiriza ne bukya buki ng'olwogedde nga tolusomye nga tebakubyeyo nga bw'oyogera Oluganda twakeera tulwogera naye abanga ne Katonda entegeerayo yeeyo n'atonda gye tuwulira byonna n'ennimi ze tuwulira ye n'asalawo ye kutuwandiikira mu lulimi olweyo ne wayita emyaka 1849 tulabe kwaba abaluŋŋaana abajja baluŋŋaana babayita baluŋŋaana abo Abawarabu abajja ate ne wayitawo emyaka 44 balyoke baddemu okutunnyonnyola ekyabaleeta nti baze kusomesa ddiini. Taliyo kikyo kye basomesa ekikyozaalwa nakyo tewaliyo koosi yakweddira nti naye tewagisoma manya togimanyi tugiweddira waliwo koosi y'okweddira Olugave teriyo waliwo abuusabuusa nti sirweddira naye kaakati nze bw'oŋŋamba nti Katonda okutegeera okulungi ennyo nga naffe yatuwa ku magezi okumusinza nga yalaba kutumusinze mu lulimi lutali lwaffe lwataatutondera nga ate bamubuusabuusa nange. Kati mzee Magala njagala okubuuliza ekibuzo kyavudde oli muntu amanyikiddwa senga oba ofudde wandeetaaze abakamera okujja kuziika kuba ennaku zino 1 twadde mu kuziika omukyala Magi Naalongo taba mukyala Naalongo mu kumuziika mama akamenya atabukira abakamera bakwata omwana bamuge bakwata abantu abazirana abantu abakaaba abafeesa kamera mzee Magala zeetaagisa mu kuziika kamera okuziika tezangi badde mbi
naye ebibuuzo bibabuuza bannamwandu kamera mukulu enzandi baddembi naye ebibuuzo bwe bakubikidde wawulidde otya omwana akibuusa sijja mwogera kyali waffe tategeera yabuuza mama wa Kamiri ng'afiiriddwa muwulidde otya nga bamukuba kati owulidde otya muli owulira otya kye kintu kibi ze kamera ne baleeta bibiri naye kigambo kubuuza mwana wange era nze kyova olaba ne bwenfanga kyala wadde tomanyi obandibangagga wadde nnyo abantu abatera okukola ebyo bannamwandu babagagga be bafunaga amaanyi kubanga buli kimu akiraba okufaako tekulina nnyo makulu ebibala bijja bikoze eki kati ababaffe olwokuba bavaako nnyo babuuza ki ekiddako ndibanga aggawadde omwana wange tebamuwanga akazindaalo mbw ayogera ku lw'abaana behalf of baana lwaki agenda bwe baba tebaagala balekeyo teri ajja kunziika nga talina kyenansasula n'omuzeeyi magala baaba kati Salomu ng'ojjanga nawe bakwebaza okujja okuziika twebaza ba YouTuber tebabeebaza nzajja ba president ebiseera ebyo ngajo kasukwera kati kwaje bakyali president musajja ajja bamwadde okufu yenna alibaawo banyo twebaza tebabeebaza nze tebeebazanga mwana wange yenna kyeyasasudde tebeebazanga namwandu wange twebaza maama okujjanjaba tunomwebaza abadde ayina musuulira nsiko emujjanjabe n'omuzeeyi magala nti understand things banyo okwebaza mukyala wo ng'ani amwebaza ani abadde gwe basuubira okunzijanjaba atali mukyala wange nze tebeebazanga eddwaliro nga baalisasudde awo nange ekyo nange eddwaliro nzikizaa naawe era kinnuma nnyo okwebaza omusawo tebeebazanga mukyala wange tebeebazanga omwana wange tewabangawo teriyo muntu mu nsi wano ankoledde kirungi nga talina kyanfuneemu teri akukoledde kirungi nga ye talina kiyanfunamu tewabangawo gwe beebaza omuntu okujja okunziika mba namuziikirako nga nsasula kyennamuwola bwe mbassa ekyo mba nina kyennamukolera ekimuleeta kakati bano bakanda bo bayafiiridde ddala balosiye ono omulabe wo ng'otaagala yanye omwami yo kirumira era ye tasobola kuziika era yenda tuula wali njagala saagala ofe nga kisonyiye kirumira bayibuli egamba okusonyiwa njagala ofe naye simumanyi nti Yesu yasanga abantu abatundira mu yeekaalu ebintu n'abiyiwa naga ennyumba ya kitange mugifudde olwo yali abasonyiye naye ng'omanye emirundi gye baamubuuza okusonyiwa 7 emirundi 7 tulage ewa abantu awo gwe yasonyiwayo gumu nga naye ogwasookera kala kwenyeekwe yayonoonera n'ayiwa ebintu malaaya gwe wali agenda kukuba amayinja anti kakati yali tasobola muwaayo nga yemu ye yamuwa amazzi ye malaaya yamuwa amazzi kuluzi Omusamaliya yalina kuba sayidi ye wabijjawo ebyo mbu malaaya yawa Yesu amazzi mu bayibuli mu bamalaaya bameka yali amuwa amazzi yennyini gwe baaleeta era bakuba amayinja mujimanye ansa yakyo kati ate mba ne ansa gwe mbulyayo malaaya omulala yayendera mu bayibuli eyamuwa amazzi ate wano gwe bajja bakaalakaala alingaso nabagamba nakikolangako ngate yali amusoze kati gwe mu kuziika kuno kabla tozirinaako obuzibu naye ebibuuzo ebibuuzibwa ebibuuzo bye babuuza nze siinayo mwana wange agenda kuyimira kwebaza abaziisi yawulira nti ayagala kumwebaza tanziikanga omwana ayagala okwebaza abaziisi sengamba omuntu nga yasubirayo okumwebaza takuziikanga tanziikanga teri ajja mumwebaza kuba omuntu yina nze okujja ebunya akanziike aba n'ekigendero nze okujja okulaba baziika batya omuntu mu kalina kiteeza nakikoleero zimba kalina maalo ge gaba gamuleesa naye namuze magala ntwanakabira ng'ofudde abaana bange abantu saagala obala bonze nakakabira bamika batankwatako kati abaana be batakaabe muganda wange tekisoboka ngenda naye omwana wange atalikaba mpozi bava nabafa tetumanyi naye banga gye biri okuluba ngenda mululoomirira ngambalabiridde nnyo nanti buvunaanyizibwa okuba abazaala nkituufu siteeka mbalina era buvunaanyizibwa b'abaana kunkabira bannange bayinza okukubika ng'omwana we ali muloogi nti era bw'avaayo ate agenda bubeerayo paka be bananziika mala ennaku nnya era bw'anaavaayo ajja kukaaba
Wanga omwana alijanga ayambadde engatto. Tali ba mwana wange. Kati bagatambula mbere kuva ng'abeere nnyo kisasa paka eri Bunyaka. Era weewuunya nnyo omuwala anyirira otambuza ebigero mubuuze kikyakugamba taata afudde. Kyekabonera ak'okumbika. Kasookerwako nga tebannalanga. Nyanne mzee Magayi kulabisa nga oli mu ssanduuke. Nze sigenda mu ssanduuke. Banziika mu mbugo. Kubyamu nga ziweze 8 batandise okunzinga batandika 8. Bakubye oluyimba nsonda 4. Lwali luvaamu luddako baleeta olubugo. Tufuna embugo 12. Zaga okuzikamu. Wazigula. Ate n'abaana nabo 13. Naye n'abaana bange buli mwana wange omuwala ajja gulobera ate buli bayino leeta olubugo. Olina abaala bameka? Bonna be naafa nnina. Ne bannamwandu bange ne bwe mba nakwagalako olumojja leeta olubugo. Lwaki okangakanga abantu? Waliwo ge nsobola okwagala nga teyankuula. Teyalya ssente zange. Lwaki tazinzirizaako n'awulako n'angulyayo olubugo wakiri olwo. Nze Magayi oli musajja mulungi bakazi bakwagala bwagazi. Singa abakazi batwagalako bulungi singa nakabusisi nawasa. Lwaki? Nze Magayi omusajja omuganda nalabikanga ggwe. Kituufu. Naye ng'era n'akasente oyinamu. Munanga abakyala bafa abo tebatwagala buvunaanyizibwa bwe tubateekako. Naye nga tebatwagala. Tebatwagala era oli takulimbanga. Tebatulinako. Bakwagalako by'obawa. Bye basinga okwagala. Twadde mu kuziika Muzeeyi Magala. Mu kuziika Nnaalongo. Magi Kiweesi yadeedira nte. Wadeedira nte. Yafudde mwannyinaze. Ekyasinze okukola amawulire. Abantu bantu tukyebuuza. Nnaalongo Magi Kiweesi. Tebamuziise mu ssanduuke. Buli muntu agezaako okuwa endowooza yamu ne bagamba mbu Nnaalongo taziikibwa mu ssanduuke. Ate faffe twalina Nnaalongo bamuziika mu ssanduuke. Kakati tugaka tuleete Muzeeyi Magala atunnyonnyole. Omuntu gwe basooka oziika mu keesi yali Muganzirwaza. Muganzirwaza yaliwa? Maama wa Kabaka Muteesa asooka. Gwe basooka oziika mu keesi? 1888. Omuntu gwe basooka oziika mu keesi mu Uganda yonna. Emyaka 13 mu 8. 38. Kakati ani yagamba abantu ti keesi kina part of fino oba kitundu ku kuziika omuntu. We thought because it twalowooza. Oziika mu keesi si kitundu mu kuziika. Si kitundu mu kuziika. Bw'abanga musiraamu si kitundu tusitegere. Ne bw'aba mukristaayo teriyo muntu aziika muntu lwa ddiini. Abantu baziika mu mawanga gaabwe na nfuna zaabwe. Olowooza Moses ali yabadde wa ddiini ki? Musiraamu. Mu parliament bamututte bati. Mu ssanduuke. Yabadde yabaki? Ssanduuka yabaki? Eba ya bakristaayo. Be yafudde n'abeera omukristaayo? Kati saagala tulowooze mu Uganda tetunnafunayo ddiini erina buyinza buziika nga bweyagala. Eziika oyo mu kusinza nfuna ye. Uganda? Omuntu bakuziika kusinziira ku nfuna yo. Era olw'okuba gavumenti yerina obuyinza abantu bonna bulijjo abalwanira eddiini abagirwanira abalwanira eddiini ebeewo tewali yanyize. Nawe ekituufu bakimanyi eddiini yaabwe terina buyinza wansi wa njuba. Musajja bamututte mu ssanduuke tebakomyawo n'amala ennaku 4 ng'afudde. Waliko omusiraamu gwe twaha. Ekya Moses ali wakiri. Nakisanyukidde. Otya? Anti bano bulijjo beerimba. Katonda ebintu byabwe tabiriimu. Ebintu abirimu omutuufu ye gavumenti. Ani yali agambye nti omusiraamu wali eddiini ekkiriza okukuba emizinga. Moses ali baagimukubidde. Kuba abadde w'amagye. Omusiibula ku kyabaddaali. Eddiini yebadde esinga gavumenti amaanyi. Baabadde tebasobola kikola ki? Kukikola. Bwe olabira nti ye atufuga akkiriza nga nze. Nti ye mulirwana wa Katonda buli kyayagala kyakola. N'oba mu kyaki bakunona ne bo bakumusaalo bakutwala.
ate nga Katonda ne bwaba bino osimanyi ntudde wano nga obe yo gavumenti ekukwata tozza musango nga weerimbisemu ebyo wekola gavumenti kyeragira kola gavumenti kyekola Moza asali byonna bye bamuzise bye bituufu bana abala beesudiya mu Uganda tewaliyo kiina mangi enkana gavumenti ne mu nsi yonna wali okyali musiraamu eddiini yali egamba kyagambanga kuziikirawo anti baziikirangawo bali tebayinanga babika byabwe baali baavuba abantu kati bazze 8 ow'omusanvu ow'omunana yafuddemu bamulindana abawona bwe kyabazisanga bwali bwavu bwabwe bajja kuno mponga byoya abawarabu nga n'akagurupu kemanyi ababiri bagenze egindi ababiri bagenze egindi omu afudde mulindane tekiri mukwanye nesuuka zaabwe ze beesuuliranga era ze baabaziikangamu esanda zaabwe ze beesuuliranga omufu badde nakijowo era bwe baamuziikanga bemanyi esanda baba bagikola specifically nga yakuziika okuva ddi esanda beba ba bulijjo ebasuuka gye batunga esanda ne baleeta esanda sano bazo esanda ebera suuka togamba waliyo olugoye bayita looti mbadde suuka bamala giteeka ku muntu nebeera looti n'esanda era suuka ne bagitungamu omufu nebeera sanda waliwo kampuni ekola esanda nti yo baba bafulumiza sanda naye zibatundanga specifically sanda naye nga batunda suuka bano ze bayita esanda nze kitange yafa musira n'omulambo gwe naguziraga ne bagimutungira nga ndaba yawuzi na mpiso esuuka lwe lugoye olugazi ne baba gomesi nga bajanjuluze basuuka babasaako emikono nebeera gomesi okitegedde kati nesanda suuka bateekako buteesi bukofiira ne bamutunga benebibi kyanjawulo ki Kadoka yakuziika musanda ani gwamanyira kakati gwe boolabira nti bano baatukwata bo Kamene omanyi emyaka ebbanga lyamaze bukyafa Kamenai Kamenei owa Iran kuva gwakubiri emyezi 5 wabiddeko ayomba bakwata bano bakwata bajega magezi mbuzi tuziikira kuki bantu akusinga businzirwo Kamenei nafa kiba kisa nanti banadde batuteeka mu propaganda nakendeera ali Haji Nasantege Sebagala nala kumusanvu yamana 7 bamuzika nawo kumpya ise wao ekisasi balinawo yiika 10 Sabani Sebagala ye muna Uganda yasooka okukola mu katale enakasero kali kabazungu ate mukasabani Sebagala nabukalu mwana wa Haji Juma Lubika Katende yazala Sebagala nazala ali Haji Sebagala olio wa Sebagala nsanizi naza bumba yala bikaba muzaro bayeka nabo babumba kati mumanyi kati nzo inabyo ngamba kati bino bituyambako propaganda wabano okendera kala okubuliza ekyanalo ngo butamuzika mu sanduuke abadda sanduuke si party ya kuziika kyabuwangwa si kyabuwangwa yenga nalongo jazikiddwa mu party mu tundu okuziikibwa kw'omuntu omuganda yali yakirama ne bwaba teyakirama omuntu omuziika mu keesi kyakwejalabye keesi sanduuke yarakizale Lumanyi kyekitegeeza omuntu we badde oyagala ennyo ne bamukuba emisumaali ng'olaba nga bamutadde mu ezo ez'abaavu mwakuba emisumaali zibe zino ze banyoola obunyo zinalikako bisuwe bati nze zikiza ne keesi ku muntu ajagala ne si paati yakuziika jo nabadde ne papa Misaki ku papazi nangamba nange siri wa keesi papa Misaki yange siri wa keesi njamuwa olubugo njaga nangamba n'eshalo omuleetanga olubugo papa ngenda muwa olubugo yagambye si wa keesi aho bensi yakyuka leeta olira n'olumu wakati waliwo mwami wali bagamba omusezi waliwo mwami wali ekawempe yangulira olubugo lwa 3
Mitwalo 3. Nanti olubugo olulungi kati nga papa beetaaga 2.53. Nga lukola lukyolo. Ng'omufu Buganda Mitwalo 3. Tubalwenkana njawanira katubale nga buno obutundu bali 16 14. Tubalulungi. Mitwalo 3. Nera luba na lufumbe 2.5. Tubalufumbe. Kalikola lukyolo olubugo. Teriyo kikina kukola mu bulamu bw'ensingo ofudde. Antu badde bagamba ekyaganyisiza Nalongo muzika kubanga Nalongo obundi w'abaana babiri balongo babiri. Nedda Nalongo ye ng'abadde alina obukulu mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono ng'alina ekitundutundu ky'atembeeta mu buwangwa. Nalongo kiweesi abadde mukulu mu by'obuwangwa byenno. Obw'ekika kye kigamba bino ebyabalabi baga nti bazi nedda. Ebya serious. Kye kyamuzikisizza we batyo. Man teri abadde yakyogedde ekyo. Wedda abantu bagamba mbola okuba Nalongo wa sets of Nalongo bameka bazise mu keso. Abadde mukulu mu kika kyabwe. Ng'alina obukulu mu nnono zaabwe. Kati ekyogeza singa osobola okuba gw'otuulako kabaka bulamu. Oba kiwanuka. Empewo ya bulamu oba eyakiwanuka. Ngetula ku nze. Guno omutwe ekyogulwako sisa. Onyonyo sisa. Teswa do back. Sokoleke sisa ebanjaga. Kibazi. Bamikisinga bintu awo. Ngega bibi n'abatama. Negwe n'olaba nti ate olositingi ye mu byosinga sisa. Asitingi mubi nnyo. Kafeini mungi. Kafeini yani. Kirungo jja kufa mangu. Na ate nze nafiirwako ku mwana nga nze muzaala kati bwe nfa kati mba nfudde mangu. Ate yansooka okufa ye aba yakola ki? Ntumanyi nti ndi mu myaka mwe bafiira. Nyina wali omukwa eyaŋŋamba n'oyumagala anoonya afe kikutuko. Era ogenda fa Sting bwe katankiro si mulungi. Ajjagira omutima gugire ofune cardiac arrest. Omulundi gumu. Ofe. Kati bwe nnaku nnyo era okuba ogenda kufa by the way. Bambi okusaaga. Ate kakati nange njaga. Kusubwe. Era mubadde temulina kye munjagaza kiki. Ku bantu boolina osubwa siriiko salo. Yeah, mzee Magash, no, but never often nja kusubwa. I've been watching your clips from way back then. Chechi. Kozi. Mbenda bo butambo. Ekyasinga okunjaza mzee Magara. Kubadde like ngochakola ne Kakalamu. Your perspective towards the region. Chechi. Endowooza yo ku ddiini nagigula. Engeri lyogerawo ku ddiini that blind thing ekyokuwoza abantu obwongo n'abakwata zi anda nenkwagala nengamba olaba mzee wakabi singa baali tebateekawo propaganda Moses ali yali ava mu keesi notumulaba oli na imani emulinyiddemu ate ali musiraamu nnyo ne imani emujja mu senduuke kasita yabula nemanya nabo balina bubeezi propaganda tewali kyanjawulo kati byebino ebyamusota gujja ne gukubuuza mano otula dini nabbuka mani nabbuka tebiri no sinema mani nabbuka kitabu ngana yadda nabitunyumiza bagenda bikubuuza na malaika nenda baga abatemunsiru walirako ngogamba kaza Allah je Allah buli jabeera wambi kola atantumire nga soogera abingambe kadinga yenze naye abingambe abimbuza ye atama namwekweka nto okubanga ne Katonda tamanyi nti sikyasala mayo kufa atantumire kati ate oyo Katonda naye abata oyo Katonda baba bamukakkanyiza nnyo nga wendi wano ku bukulu bwange Katonda tamanyi na byendi nenga ndi kitonde kye aninde enfe banteeke eri bakubeko n'abudongo antumire butumizi bino byenkola mbikola alabawo bakubuze twaha mani rabbuka Namatonsiru Yakobo Jombeera walazi obimbuuza bulijjo bajja kubenyondokirire ngani agitwaddeyo kati oyo propaganda oyo taliyo ngane yadda n'anyumya nga yafudde tusome ebyawandiikibwa ne yava emagomba gy'abiwandiike mu Kurani kagomuze Magara okkiriza omuntu abafudde ne boyogera ne bosoma mu Bayibuli ekyamate mu Bulizi 9:7 paka ku 11 teriyo muntu asobola kufa ng'alina obwannannyini bw'asigazza ku ngulu
n'obusiraamu bwennyini bukugamba bukusomesa mukazi bw'afuna olubuto n'oluza ennaku 12 Katonda yennyini nnyini nsi akutumira malaka Jibuliru n'ekukako ku mukono ogwa ddyo n'etuwa ku kibegabega kyo n'ekuwandiikako byonna byoliba kyolifa masasi ne bamala ne beerogoza nti ate malaka ejja kuddamu ekubuuze embuuza biki nga ate Katonda byonna bye nakola yagintumira kiki esobola okumbuuza kyenjagala ombuulire nga ye yagintumira muyinza mwagala ganzi nange bwe yatuma nange nafuna nze natuma enkozese byenkola nzaawo nyini wendi mu nzikirize yange ey'ekisiraamu Katonda talina kyajja kumbuuza nkolera ku biri bye yasooka otuma malayika Jibuliru kwekyali na bino byenjogera Mukama yantumye mbibagambe ate nze nina kye nali neewandiiseeko babikuwandiikako ng'okyali muto lwa maama era olunaku lwe baabimalayo ne banzaala n'olunaku malayika alina uti lwali nnona Katonda alumanyi kati nze era sisobola kusaba Katonda asaba buwangazi ate atuma eruweekyo ebyongero byongera mu maaso tusaba buwangazi nze sibusaba yamanyi oba nzita kati zimunyi Katonda ne bwanzita kati nze sina kyemuwayiza sina kyemukonjedde nze ne bagamba Katonda nze kubuulira nti ali wali ebukuto ku leediyo Simba nvuga gyendaga teri munnaddiini ayinza musisinkana ku bintu bye bamulimbiridde ng'ate nabo baba bakimanyi nti balimba baba kakati abantu basula ggulu ne baganja ali awo ebukoto ku Simba bavuga badda ggulu aba bagenda Kisoro okimanyi ekyo kakati nze mvuga ngenda waali nze sirimbiriranga Katonda nze njogera mazima ga Katonda nze njogera era nze tandika olutalo bonna simuyinako olutalo lwe muyinako kutuma malayika Jibuliru ng'empandiikako bwavu kyekyoka Friday no tugenda bba ku Shatton Gardens atakulaba akunyoma kadonka mushwane seba tagenda kuba omukwano na Nyanzi mazo mukyalo ofumbye nnyo ofumbye ddala neyanziza neyanze geto kyuse meme waliwo omuyimbi gwe bataatadde munendoza yali wa band Professor Anne Sensua yayimbirako ne mu matendo simanyi lwaki bamutaddeko so mujje Friday yitangayo Robina nondabako kati Dani Mugula ngenda ku luyimba atakulaba yakugaya obukadinayimba abagagga bantumye ezo zennyimba n'abakyala bafungizza kati Matiya Kakumirizi ngenda singawe yagalira kinyozi waabwe atali kavuganya eyo nsalwa ezo ennyimba zenjagala mukyala bwa Busungu n'oluyimba na mukyala Nagujja kati Matiya luyimba njagala ngo yakala mbage menye ebitooke zeewo yatuze nakakaawo wa mukisa nnyo n'oluyimba kasigaze zeewo yanankuuma n'okudda kwa nakakaawa n'emmotoka Entebbe atolina pulaani Vincent Muwonge njagala nnyo mwagala taata mama yasinga naye nze taata ya nenze kwabo siraba wasinga tebayina mugaso gyende pozo okwekwana ne banjagala taata ne mama ne taata otomwagala nedda simwagala okwenga emitwalo 10 emitwalo 2 emmeeza emiliyoni 3 miliyoni waguze ekimeeza tugenda bbaawo ku meeza ku executive tujja bbaawo naye tunaabeera sinagula mmeeza ajja twazi media pass akwesta Airtel Pola Sule Misolo star 85 star 47 ash omale mpola abiri mulumu ali Namatovu abayita ku Serena awo kabaye ebibyo byaddi abiri mu 7 ogw'omunana kanja mukubira confirming tugasukana ku lwaleero omanyi kabaye oyo akolera ddala ebyabavuka b'ekyalo n'ebiboozi bye mwagala kabaye mwagala njamugeta ko shooting ya wayokozeeko naye kikolangako naye naye mugambe bw'abajja bino nze nina abaana njagala tunyumye ebiboozi bino ebirala naye tamukola nze nina abaana ate nina abako kati kabaye muvubuka bino ebisigadde ndi mabegawe na bino byamukola nze sina buzibu gyali naye saagala era bw'omuleeta tunyumye ebiboozi bino ebirala naye ekyokuwemula nedda nze siriimu Kabaya muwagala ng'omuntu Kabaya ayina wanteeka ayina mukwano gwe nga bamuyita Kigonya David naye Kabaya nga bw'ayogera yawukana mu kino kyawemula nga ne Kigonya bw'ato bw'alimba Kabaya alimba kati mwakola ekibiina kyammwe Muzeeyi Magala Uncle Edison nze kike nalimba Haji Kazigwe Kapo nze kike nalimba mwegaseeko ne Bbaati
bati tali nedda kazibu kapo talimbangako naye anyumya bye mutalaba kati nzo n'omuntu okuŋŋamba bino byendidde simanyi na baabikola muki kati wembinyumya oli agamba talimba mubeere bulungi amuganda ntambi awangudde akalulu bannange twanoonyezza jjo ntambi akaluba kawangudde